King Sports Bet Uganda Limited nga baganja America Films bakulisako sinema gye twolekedde kasema bakayise the first time mulundi ogusooka tulekedde high school vuka bafujjo ne bajja bagamba Bill Robertson yakulembedde abazanyi mpozi ko kata ayitibwa Dylan O'Brien bonna bagenda kwera mu sinema kuno kuna kwanjula mukasi akatulina akafa akenjawo mwe twatandikira nga bagamba Craig Roberts takabuzeemu bana abasinga bonna bakuŋŋaanidde wano ne bagamba Joshua mpozi ko kasi kuna ayitibwa James tebakabuzeemu ne bagamba Lamka Stinka mpozi ko kasi kuna ayitibwa Maggie Elizabeth Jones nga bagamba Christian Taylor wa Christian Taylor bonna muno ne bajja bagamba Victoria Justice ne agenda kubera mu sinema wabula Ami ne Anya bebagezaako kunoonya abazanyi aleke puro naye yakye bakwasaganya ng'enguliko Manish Tom Jonathan asibo ne bekanye engulika yatekebwa mu sinema nga bagamba Michelle Posh n'akwasaganya obwambalo Hugh Ross n'akagatagata wabula Keith Cunningham n'abira protection designer wa sinema waliwo yasigadde bweru atayingidde munda labika ayina ebizibu bye njagala olabe wabula abali munda bo bafuna akaseera ak'essanyu ne bagamba Lia ne Karo be bamu kubateekamu ensimbi wabula Lizi n'akafulumya mu butongole mpozi ngo kaseka ayitibwa Martin Shefa naye yaliko okuba akafulumya ne bagamba Jonathan Kasdan yawandika te director w'Okoteko ono yasigadde bweru ayina ebimusumbwa ayina byagezaako kulihasinga gyanatunula erudda Yesu Kristo banaye efudde kale waliwo yafuluma n'amusiikana. It's an amazing way that... Who are you talking to? Sebo oyogera nani? Yeah. You scared the crap out of me. Ontiisizza. No, it's all right. Just kiryoke mbadde wano nga ndi mu kulihasinga. Isegeze oyogera weka. Hey, Humphrey? osomera kwa Humphrey? North. Ate gwe osomera ku Westburg kono North Westburg. No, not a clue. What about you? No, I don't know. I got brought by some Banyini pate no bamanyi kono nenda sibamanyi. these girls. Nange just naleeteddwa wano mikwano gyange abawala. These tourish. Balinga bamalaya. It's like we drive around all night calling everyone we know. Naffe sigamba nti oba ebiseera ebisinga tulina pate gye tugendako specifically. And then we'll Tutula butuuzi mmotoka ne twevuga. get here and we won't know anybody. Kati singa tujja ku pate nga tulina gwe tumanyi oba tetulina kwegamba tutomera butomezi. Silly, why do you do it? Kati okola ki lwaki soli munda? Why'd you come out tonight? Gwe lwaki wazze ekyo ky'olwaleero? Laugh. Just nabadde nnoonya mwenyinza funi ya Shani. I got someone. Sigamba nabadde nnoonya boyfriend olwedde nyina boyfriend. Why? Yani Maybe I know him. lwaki kono oba osanga mumanyi tomumanyi lwa nsonga mukulukulu. So why aren't you in there right now? Lwaki gwe toli munda n'abasigadde? Was on some wave sophomore with low self-esteem. I know, I Nkimanyi have one girl that I'm kind of... just waliwo akawala kemmatira Jane kayitibwa ka Jane. Nutsbomb? Harmon. Kayitibwa ka Jane Hammond. So Kati her name? Dave. erinnya ly'ogwani mpitibwa Dave. Audrey. Aubrey. Dave nze mpitibwa Aubrey. You Aubrey go to North? osomera ku North Senior? North Westburg oli senior. Right. Ndi junior ndi ku junior ya. What does that spell? Era kirabikirawo kono kitegeeza ki? Sure enough for you? Kyogamba siri mukulu kimalawo kubanga nkwanibwa ggwe. Or it's just, Nedda sigambye sisobola kukwana oli mukulu yes naye I do. you know, the desperate kind of... toyina nfaanana eno ey'abasiniya ya Woo! I'm kwegamba ababeerawo nga beeraga in less than a month. balinga abalaga nti buli kimu kyonna kiwedde mu high school bagenda mu college You got that look. naye ate gw'ogiyina buterevu So this girl, ndi ku siniya ya she kati ono omuwala gw'oyagala gw'omatira She likes me, anjagala platonically. naye platonically kwegamba nga mukwano gwe means I'm a junior. manyi kyekitegeeza nyinza okuba ndi ku junior naye ate siri mu ssiru. Dave. So have you tried? Like Dave actually tried? kati wagezezaako mukwana Meltzer tonight. Oh, my friend, agenda kubeera ne Brenda Press ekyo ky'olwaliro is ripped. What are you gayi musufu doing to me? kiki kyonkola naawe If I was with Brendan Meltzer, I wouldn't get my hope. just mbadde nkugamba nti bw'aba alina oyo Pop, tiwandibadde na ssuubi here. Because you're hiding. katonda watwe Fleeing. No. kali weekwese kuno seekwese I had to get out of there, okay? I couldn't just nakute bukwasi kubo neva nga kisobola kigumiikiriza flirt with the best looking guy ever. No, it's torture. kumulaba nga afulatinga n'omugaya anyirira kusome n'okusinga nze gwe obiti nti nedda Yeah, kale mpa obiti n'engeri sebo gye yakakwatako kobiti I should Omanyi? get inside before
obosanga nze zire munda bifuba nga tebanatandika kunonya. Okay. Kati abagenda. Wait, Hank, let me ask you a question. Linda kambeke ekibuuzo kye nkubuuza. Possible that there's something that I could, Kati ambutuufu singa obadde olina ku magezi. some way I could, Olowooza nandigezezaako mukwana ntya. in a way that just would make her fall for me? Kwegamba mu ngeri gye nandifunyemu abe nga mmatira. Kansooke nkulaga ezi kye nninawo. How? Yawandiise ebbaluwa. Wuliriza. Jane, Janie. lately I've been feeling like there's Akaseera kayise mabega mbadde ngenda maaso n'okuwulira ebintu ebiwoggana. all these voices, Kwegamba amaloboozi nga mangi agatakwatagana. parents, magazines, Abazadde, basomesa, magazines. stuff, and it's Kwegamba ebintu bingi ebibadde biwoggana mu mutwe gwange. I can't even hear myself think. You know, I just want to get in my car and drive. Ng'ebiseera ebisinga sifuna na gaapu erowooza. Nga njagatula butuuzi mmotoka yange nvuge ngende. Leaning against your locker and that Naye buli lwe nkusiikana nga weesigamye ku lookayo mu jaketi gy'osinga okwagala. check behind your ears, Ngeri gy'osikamu enviiri n'oziteeka emabega w'okutu. and you smile. N'omwenya. You just smile. Jasi okumwenya obumwenya. It's like all that noise. Ebiseera ebisinga aga amaloboozi agaba ganjakalanya gonna gabulira mu mpewo. And the only thing I can hear is the sound of your voice. Nga kyemaasobola okulya ly'eddoboozi lyo. Byebyo. Ono yamusuula n'agamba kweri ono ali mulaavu. Yesu Kristo fudde badaayi. Kwegamba sandi biwandiise bya kigwagwa. Even live. Olaba naawe atamanyi bikunyizizza. No. Nedda si kyekyo. I mean, even you. Olaba naawe gwe naakasiika n'essaawa eno bikusomedde kateebereza oli gwe ngeno bisomera. Well, it's not that so much as she doesn't Kwegamba si kyekyo. really care about that shit. Ye tafa ku ebyo byowandiise. Seems Tafa ku byamaloboozi, tafa ku magazini. really doesn't want to hear how people. Era si kiwa nti yandiyagadde ogezaako okumanya engeri gy'ali omubalagavu. I doubt she really wants to hear anything. Si kiwa nti ayagala okuwulira buli kimu kyonna ky'oyogedde ku ebyo. It's a little less freaked out than she. Ye kyayagala kwegamba funa kintu kitagenda mutiisa kusinziira ku ki ky'amanyi already. So she wants to be with a guy who seems less freaked out. Yeetaaga gaayi kwegamba tasobola kukyankalanya. Then rat Bw'oba osobola okubeera gaayi oyo dduka omusiika ne mutomere. can't. Then you're not gonna be your dude. Gwe kakasa kimu. Bw'onoobeera ne attitude eyo tojja kubeera kyappiiri. That attitude. Gwe yeetaaga. And Nekya. you're a senior, so pretty sure that ship has sailed. Maybe in college you can remember yourself as a doer, not a talker. Maybe. Kijja kuba kisinga kalisi. Bw'onooba otuuse mu college. Obeera omuntu atuukira ku kikola dhani okwogera. Kamuliriddemu. Ne kamugamba olwedde omukazi s'omuwaana bintu by'alina oba by'amanyi. Kwegamba funa ekintu ekitamukange. Ask for my opinion. No, I was just gonna say you could catch a ride home with. Kiri yakabuuza tosobola kuddaka nga toli ne bali oba osanga nkuzeeyo. Well, yeah, those Jasi. without me. Anti bali abo tebasobola genda nga siriiko. Buddy and I would have to go around and unhook them, and I don't feel like doing that, so. Ate saagala kwate kubogenda basiikana munda nga balina be bali nabo. Okay. Kati basigawo batudde wano. Olwa akayimba akaakubibwa. That song's amazing. Kayimba ako nkagaako ono kasufu kamala. Nange nkamatira. Onajja n'amutulira n'abanga afunamu ebirowoozo. Wandiyagadde okuzinamu nange. I don't know. Kwegamba No. nedda seetaaga. What I. Kwegamba No. toyagala. Build up my confidence. You did, Mu butuufu which was lacking. It was lacking. ontaddemu confidence ebadde ebulamu oba osanga. I don't dance. Nze kyegamba kiri kimu sisobola kuzina mazina. Either of those couples, they make me not. Aye nekyasaagala bintu bya kwegamba kola laavu mu lujjudde Of everybody, mu maaso g'abantu ne mwekisinga ebintu nga byo ze sibyagala. Here. Naye ate ekyewunyisa wano tuliwo ffeka. Jasimbadde nkusaba kawanu dansi. Siki. Tuliwo ffeka tewali waliwo. Kwe kusituka n'amanya kasuddeyo akanyinzizzaamu oba osanga. Kiri kakwati kuboneka gye erudda. well, Kamugamba kale. Bw'oba tofuddeyo osobola okujja ne tubojja omuziki. Okay. Kamuyita bagere bagubojjere wali. Yajja. Kyava asooka akanyweza. Basiikanye wano kapate. Tebamanyiganye kiri awo. I'm doing this. Oli asomera ku ssomero ddala n'ono asomera ku ssomero ddala.
all we need. kino sikikolangako bukyaŋambaawo I mean, it's just so tired, right? And kwegamba You deal with it. lwaki toguma ne tugenda mu maaso nakulya muzisira lwaki oyogera nnyo your balls are vibrating. okimanyi nti empiira gyo gikubagana linako ne basooka beesika It was, What? kiki no, it's just the cop. message egamba nti abasirikale bazze ku pate abasirikale balaba bafubuka bali bwereere Oh, I didn't drive. The English. wali ssebo tofuna budde kubaako kyokwata polisi egeba ezinjeko akafu mwe basirumwe mujja tudduke oba si kipolisi egenda bateeka kempingu mwanguwe mulinda kimwe bakatofaali mujja tugende nammwe dduka balina okudduka misinde kakati What should we do? tukole ki Hang on, I just need to. simanyi nakumanya kati yagenda okuzza amaaso okwekkaanya nga nakyala gwafa agendedde mu motoka n'omusajja oli gwe bamugambye ayitibwa Brendan yasiga bimusobedde ono yamulaba nga kimulumye omanyi My house is like 10 blocks. ewaffe si wala kwegamenyi obuuka ennyumba nga 10 osobola okumperekerako mpolampola bw'oba tofuddeyo koye kali webasi ne bakwatiko ne bajja nga basembera Where are you going to go to college? kati ogenda somera wa college Wow, so you're like Smarty Pants McGee. No, I don't know about the Smarty Pants McGee. Any idea? ye yafuna dekifo gyagenda osomera college I want to teach bw'onooba omaliriza oyagala kukola kikono njagala kusomesa elementary school to start. waliwo obwana obuto A real need, you know. kwegamba obusinga okwetaaga Probably developmental psychology. buba bwetaaga kwegamba okuyisa mu kiyitibwa developmental psychology How about you? ate gwe No idea. I like nze sinaba kumanya ki kye ngenda kukola so I'm learning how to play the drums. Helps me work out my aggression. Eh, You got a lot of aggression. I'm the average. olina amaanyi mangi kwegamba okwagala kungi Are you happy? oli musanyufu Yeah, I mean, you think Kegamba. a reasonably happy person, content or what have you? No. okusinziira kwegamba omuntu n'akubuuza oli musanyufu Get out of here. oli mulamu obusanyufu oli mumativu n'ekyoyina kyonna Still got another year. ye agamba si musanyufu kiri awo kuona okyalinayo at least omwaka Dick. nkimanyi You? kati ate gwe You what? nze ki Happy go lucky kind. gwe oli musanyufu oli mumativu neki kyoyina mu bulamu bwo Well, I am right now. mu kaseera kano osobola okugamba nti ni mumativu era ndi musanyufu No, I'm dating someone. tungamba nti simanyi olina gwodeetinga baba bali wano waliwo emotoka eyajja mulimu abayaaye enno munda What? No, dude, it's Wartimer, dude. Wartimer. Sorry, man, not him. Dude, don't apologize for who you are or who you're not. ebiseera ebisinga teweetonda ku kiki oli oba si kyotali Well, this party's at? waliwo kapati No, but ke tubaddeko munnaayo batugobyeyo polisi But it's Chestnut. that's jasi kali wali wa chesnant kuono gye tubadde Sure. Oh, dude. poliisi etugyeyo kaasa Still? okay You guys want to ride? kati mwagala tubatwaleko Guess we're heading Yeah, I'm west. just a few blocks away. jasi ze sigazaayo ennyumba bbiri ntuuke waffe gwe basobola okukutwalako mazima gali nti we're good, man. Thanks, though. n'osonyiwa ngenda kutambula Kids are adorable. bwana mmwe Yeah. Take it easy, Wartimer, all right? olwedde musaatu yatandisedde okunyumira kampuni ya nakyala era bwe batyo ne batandika otambula bajja Well, this is me. kati munaye wano wewaffe si bamaka manene baleka balina kajja Well, hey, Yes. kakati Yeah. mbadde ŋŋamba you want to maybe hang out sometime? wandyagadde tutambulemuko era tubadde mu kutambula I don't know. I mean, I just, kyentegeeza Asking me for my number. oyagala namba yange ya simu butereevu katulabe Okay. kale okay, fine. Yes, go. kiri fayini kuno kiri fayini mpa essimu yonkuteremu enamba yange Do you want to come in for a second? wandyagadde osooka okuyingirako mu nnyumba What about your boyfriend? ate boyfriend wo I'm not going to doink you. sigenda kukutuga What about your parents? kera te bazadde bo Be really quiet. gwe kyolina okukola kubeera musirifu gwe tofaayo keri nga bayingira paka munda mu nnyumba mugambye gwe kasitaza okuba kerere bisigadde bijja kubeera kiriya kegeno nga jja basoba mpola mpola
Kamuyisa paka mu kisenge kyako. Rodi agenda okuza amaaso kwekanya ekisenge. Sure. Kalina engeri gye kakitonaatona. Kadya bimagazini. Whatever you're having is fine. Well, I'm gonna have some wine. Kamubuze kyagenda okunywa kono kyonna ky'oyina. Nsobola okuleeta wayini. Ko ye tewali buzibu. Wabula kali organize mu kisenge kyako. Kati nga kakwata kubo kajja wansi. Kasobola okufuna ku wayini. Lindako. Kasumulula. Oh, shit. Ate kana akati kagudde munda. Gamba tufudde. Jani girasi. Kisenge kyako kiri well organized. Kusinziira. This is really very cool. Bino ebintu ebiri wano biri cool. Ne kasoka kayiwa kejjinja. Kayina akayimba kali soft. Wow. It's true, huh? Kitegeeza kiboogera kituufu. Sound quality really. Agamayinja sound quality yako gasinga n'ennyimba z'obudownloadings. Oh. Kono nedda ssebo. Then why? Terwasho katadde kono simanyi. Just simadde njagala kuwuliraako. Yeah, most of them are my dad's. Rodi nga gyawuteka wayini. Kyewuka gwe gusoose okunywa ku wayini ow'ebbeeyi. Kaatula wansi. You wanna know when I'm really happy? Oyagala kumanya akaseera kembereramu essanyu. Ku ssaawa awo nga ssaawa 10 ng'obudde bukya. It just makes the carpet all Omusana gulina engeri gye guyingira wano ne gukuba ku kapeti. Ne gugireetera okubeera embugumu. sit here cutting out pictures. Era ebiseera ebisinga manyo tula wano neesala ebifaananyi byange. Mpola mpola. Never been more content than when I'm just Mu kusooka nabikola nga nkyali muto. my thing. Naye kati kwegamba alinga omumativu ku ki kyakola ekyo. I mean, I'm not alone much. Definitely not in my house, but in my car. I don't know, some nights I just like to drive around. Yagamba nti ebiseera ebisinga abeera waka. Have you had sex yet? What have is a sex oba okyali mbeerera? What? Eki? Just asking. Mbadde mbuuza. Honestly? Amazima gali nti To me. nimba I mean, not that there haven't been some opportunities. siavingangako sex bukyangambawo sigamba nti oba tewaliyo bawala That's not what I mean. kyogamba nti waliwo abakwetaaga kono si kyetegeeza. I guess, Kituufu kiri nti but I don't like fantasize. yamubuuza omanye okubeerawo n'olowooza ku Jeeni ng'omweggala kono si ekyo. Jeeni ye saagala mulowoolezaako ebyo. Easy, tired, Ye muntu gwe njagala okulowoozaako nga nkutte ku mukono tukiisinga and I've ebituuga ebyo. sex with Casey Flynn. Naye ate Casey Flynn ye ndowooza okumweggala. She's a girl who goes Celebrity. Nedda kawala tusoma nako. to have sex with. Naye buli omu ayagala okkeggala lwa nsonga ku ssomero kambwa. I mean, Jane's a girl that you want to be your girlfriend. Jeeni ye muwala gw'oyagala obeere naye nga girlfriend we ne bwoba twavize sex naye ng'oli naye. Time. Have you done it yet? Kati ate ggwe None of your business. tebikwatako. Ne keewunzika erudda ku piro. Kati musaatu yeebuuza. Kyava asembera we kali. Alabika si mukubi w'amanda mulungi. Everything cool's been ruined. Agamba ku nsi ya Katonda ebintu ebisinga byali kkulu byonna byayonooneka. Sex and relationships. Kwegamba sex mu relationships So safe. mu biseera biri ebikadde kyabeeranga so safe. Exchange profiles, boy, your personality down. Ennaku zino abantu balina soma profile yo. You know, N'amanyi obadala mutuufu mu makinga oyagala biki olya biki. we too can realize our dream of Kasa mukizuula nti mukwatagana ne mwagalana ne muzaala abaana. and have babies. We can all post Ne mbapostinga ku Facebook or Twitter. oba Twitter. No, that is not for me. Nze ebyo si ye style yange. Fashion Kwegamba nze njagala mbeere mu nkola eri ey'edda. in a bar. Gaya nkwanire mu bbaala. Si bya kusisikana ku internet. Crazy guy talks to himself. Kati ate nze gwe wasikanye eri mu lukuubo yabadde yeeyogeza. Give me your hand. Kamusaba akawa omukono gwe. Which one am I? Kyegava kamubuuza kati gw'ondowooza ndi ki?
Okusiyako ekyo kyekugambye osya ku relationship nga bwe njagala etandike ku side yange. Never met anyone like you before. Nze kyesobola okugamba sisiikanangako omuntu alinga gwe kyangambaawo. Goge majima. That's a pretty good answer. Your answer simbi, answer sufu. Very disappointing. Era bwe katone kamukwata mu bugalo. Kutandika kugenda maaso n'omuweeta mpola mpola. Awo temuyinza butasubbalala. Kakati nga kamunyweza. Kega bino ebiseera bisinga byetaaga nnyo abantu abagumiikiriza naye bwe bigwa ku Kim. Muganda wange. Someone in the room. Nze sebakangako na muntu mu room kwe kati siberanga kabo ne tubekana muntu mu kisenge kyekimu. Sleepovers camp. Kibula nze nali saaga nnyo bitu bya sleepover camps. I might have been away, but because it was Ng'ekisinga okunyiiza be bagaya baba bafuluuta. to me. Gaya bakulinanye kuno nnyinza ogenda oba tokyagala. Nedda. And I just, Kati ekyo ky'olwaliro. maybe we could lie here for, Oba osanga tusobola okwebakako wano wansi fembi. and I could just close my, Nsobole okubika amaaso gange. it's like, Mpulire bwe kibeera. Nga webasina omuntu mu room. Kibeera kitya. Okay. Kasita tontiga. Kale. Nkugambye kino kisanga atakitte. Bwe bigwa ku seya wange Kim. Aya. Kaba kaweddemu. Kibeera kyakugwera awo. Kali musaafi yakatunuulira. I know. Sorry. it's cool, Hodgman. Era bwe katyo ne kakakkana. Kaziki kaatuka essira ne kaggwako. Budde ne bwetooloola. La musango tuba bwe tumutwala. Ku by'obusingizi. Kale obuzibu nga bunajja. Ate obudde tebwakya. Obudde bukedde ssaawa 5 kata twafudde dda. Maama akokona. Yeah, I'll be on in a minute. Nzija mu dakiika. Wagira watya kona wayinayika ku kapeti tufudde. I'm so sorry. Yesu Kristo nsonyiwa. Kyokuna kapeti yajagala. Fuluma yita mu dinisha. Ogenda kuyita mu dinisha. Mpite mu dinisha. Dinisha ogukira ku bbaati. Yesu Kristo. Kakati. Okay. Kati nkole ki? Now. Jump. Buka. Mbuke. Ya. Jump. Yesu Kristo. Mbuke. Yakwata kutabi. Kutemisi paka washi. Simanya afudde. Yavaayo. Okay. Oli okay? Yeah. Yes, ndi okay. Okay, go. Kati duka nolina ki? Sulayo. Okay, kangende. Aubrey, I don't need... Enamba y'essimu. Kumbe oli azzeeyo. Aubrey! Aubrey. Tufudde. Tata yizi okuba yagulawo. Yafubutuka emisinde okuba yakata. Enamba y'essimu. Or Jason's. Kale alina bakyali be yajja n'abayitiramu ensonga nga bwe yabadde. Kuliko omusabindusi What? n'omulala w'obuwaadi. Shut up. No. Sirika naawe. I mean, like, innocence is just what? Adorable. I'm gonna pinch your cheek. Screw you. Weegire naawe. No boyfriend. Kale bika tekalina boyfriend. Nedda. What, you think she made it up? Yeah. Olowooza kannimbye kuno butereevu. Say they have a boyfriend. Abakazi ebiseera ebisinga beeyogeza nnyo mu nnyina omusajja naye nga talina. Oh, no, I really believed her. Nze nakakkiriza. Even now, when I'm Lwa nsonga kabadde kakulima nakati nkugamba tekalina boyfriend naye ate kulowooza kayina. her a text, see if she wants to hang. Gwe kasindika text message. Easy. Bwe kaba kaagala osigala nga katambula naawe kiba kitegeeza tekalina boyfriend. She didn't really like you. Bwe kaba kagobye kiba kitegeeza tekakwagadde. Hey, she has a boyfriend. You know, it's not me. Ojja sigala okyegamba mu mutwe kasita kalina boyfriend sinze. I'm not gonna text her. Why not? Sigenda kasindikira message lwaki nedda. Kasindika message naawe. Because of Jane? Lwaki kono lwa Jane. It's never gonna happen. Ekya Jane naawe tekigenda kwawo kyesonyiwe. Carpet. Ekizibu ekirwa nayiye wayini ku kapeti yako. Nekitegeeza ki? Got this thing about a carpet. Kaagala nnyo kapeti yako bwe buzibu. Sunlight hits it. Kigamba kaagala nnyo omusana nga gujyokyezzaako bugiro nayogera biki gwesebu. Couldn't text her either. Amazima gakisobola kasindikira message. She didn't give you a number. Ate kakuwadde namba yako. She started to. Kabadde katandika ojjimpa. And then we
nekateka mu digisi 3 awe twa I mean, I did get those first 3. ne digisi 3 nasose nenzifuna I mean, come on, how many possible combinations of numbers? kati oza combinations mekeze nambe zisobola okufaanagana kono nga mutwalo Just call information. kubira abakola information Okay, she's not going to be listed. sikiwa nti kali listed I don't even know her parents' first names. ate n'erinnya ly'abazadde be lisooka sirimanyi 37 Millers in Durangea County. What the shit's a Lashanda? lashanda yani lashanda y'okukola information namukubidde nangamba nti bamirazi bayinza okuba nga mutwalo So I could stand outside of her house. kati genda ye waabwe kono nyimirire waabwe ku nnyumba nyinza n'okubira nga stroker Facebook. I don't think she does Facebook, you know? genda ku facebook kute tekagenda ku facebook tekalina facebook Vinay? tekabyagala omanyi This girl. ku nsi ya katonda akakawala Acid. nze ke kantu kensobola okugamba akalumya obutofaali Hey. sinsi yali ke kantu akayinza okuba nga kalumya obutofaali The alternative rock indie chick that only goes to art films, smells like vegan food, bwebwe obukazi Shave it. bwagala ogenda mu sinema Falls in- katwala obudde okwekolako named Harley. Come on. Stanwick. What are you jabbering about? Stanwick goes to North. ono yamugamba stenwick asobera ku westenburg You have access to the student database. ate ayinza okuba alina access ku student database yaabwe tugere tusinkane stanwick musabindusa abagabe basinkane stanwick Stanwick is Daldry, and he's stanwick nze dodry paying me back for giving you Courtney Amherst. nyina akawala ke neetaaga Never gonna go out with you. She thinks you're disgusting. Whatever gets you through the night, amigo. What do you want? ki kyoyagala Number for a girl that goes to North. njagala onfunire enamba y'akawala akasomera mu north Junior. Who was that? kali ku junior ya abadde ani oyo It's Hodgman. nze hodgman david hodgman It's going to be Aubrey Miller. Miller. Audrey. namu erinnya kayitibwa ka Aubrey Miller. obry miller Address and the... okay No cell? What did I say? yafuna adresi ng'ogasseko n'essimu y'awaka Home number. You want it or not, Dave? adresi n'essimu y'awaka obyagala oba tobyagala Give us wamma bituwe gasiya kati gwolowooza ki bakugambye bafunye namba y'awaka ng'ogasseko ne adresi kwati kuba n'afuluma Tonight, 7 omanyi Old Orchard. ekirungi kiringi tosooka tugenda kulaba sinema akawungeezi k'olwaliro A lot of time. Yeah, that movie's going to suck. I think I'll skip it. eyo sinema egenda kukyuma eyo sigenda giraba wayi Look, labayo it goes without saying. omanyi kino kitambulira ku bintu bino You know, let's. tosooka mukubira simu sooka okiwemu ennaku Of course. I mean, I'm of course happy we got the number. webagambye nsobola otuukayo nentandikirawo okuba essimu Probably won't even call her at all nyinza n'obutamukubira okumala ebbanga by the end of the week or something. kale kyonna kyekinaaba sigenda kukubirawo essimu Ah. olwayingira mu nnyumba yakubirawo essimu Mr. Miller? I don't take solicitations. No. I'm actually a friend of your... Well, one of your daughters. ndi mukwano gw'omu ku bawala bo kono nnyina omu Okay, well, I'm a friend of Aubrey's. ndi mukwano kwa obli Yes, well, may I speak with her? nsobola okwogeramuko naye nyegamba tufudde Hello? hello Aubrey? obri King? yenze ayogera It's Dave. nze devu Uh, devu ne yayise mu dinisha Second. devu 1 second. sooka ompemu engeri y'akatikitiki Hi. oli otya What's up? kiki ekigenda mu maaso Well, nothing much. tewali nnyo Just, I got home safely. just natuuseeka nga ndi safe Well, I rest easy, I guess. But I don't know, I just wanted to make sure, just mbadde njagala kakasa you know, that everything was... oba buli kimu kyonna kiri kulu ku saidi yo Yeah. yes kiri okay Everything's cool. Yeah. kirungi Sweet. Well, Ah, okay, kati well, hey, I also wanted to say, mbadde njagala nakubuuza ask you, what are you kubuuza doing later? kiki ogenda okukola oluvannyuma I don't know. I think I'm gonna. simanyi oli naafaaseko sisitawe kagabalabya ddala bulazo we mujega Bonnie, of course. mbwagendagenda out ne roni Actually, funny though, because I'm going to the movies tonight too. anti nange ngendagenda mu sinema ekyo kyolwaliro onaafaaseko gasiya sirika naawe And I guess I'll see you. ndowooza tujja kulabagana All right, well, cool. kale kuli Later. tunaddamu kewunya ne jjajja essimu yaako eyawaka wow I think that went pretty well, right? ndowooza bitambudde bulungi kono wa tebirina bulungi bwamu bwe tumanyi kuba manda This. I'm not gonna lecture you in parents. sigenda gezaako balekikyalinga ku ngeri gye mulina kunkuzaamu ng'abazadde But let me just say this. naye kambagambe kino We all knew. It's ffenna tukimanyi going to have a drink. kisingako kuba olwedde naye ngenda kunywa in america omwana alina okufuna essanyu Disputably way better that I do it here, home. kisingako omwenge nemba nga ngunyweredde eka ne gusaasaana ekatani ogenda mu bbaala oba si kyogenda mu bikirabwe When I could be killed. nengunywa ne gujjama gwe simanyi nenfuna n'obuzibu bwa bwereere
Well, This isn't just about wine. kino tekiri ku wine. You spilled it. Kwegamba wamuyiye. Mama yayomba yeka. Now what was the question again? Ekibuuzo mpozi kibadde ki? tonight, or are we gonna punish him? Ngenda ku sinema ekyo ky'olwaliro oba si kimugenda kumbonereza. Nze sina kyakwogera oli muwala waffe. Kale. You may go. Osobola ogenda ku sinema tetugenda ku groundinga. Okay. Bale bamufuraye ku kyokunywa omwenge bagusikanya guye ku carpet waggulu mu kitenge. Kereja sikane Ronnie. Ina Ronnie. Boyfriend we. Ronnie ali mu bandi alina bandi gyakubiramu. I've had a really rough week emotionally. Mazima ga infunye weekend kyamu emotionally. Like a ton of fun tonight. Or You've been crying. Yetaaga afuna essanyu eringi ekyo ky'olwaliro. Oba siki. Yandiyagadde. Fine. Tugende. Alinga badayagala nogamba nandiyagadde ka sex. You know? Katono yajja n'ayita mbaseyabe. Like some weird, creepy nerd. Remember Aaron Finkelstein? Ojjukira Aaron Finkelstein? That'd be me. Ndowooza yenze kuba mukyala namukubidde essimu. Never heard from a kid. Nga nzena ninga omujega. I don't plan on raping anybody. Ninga omugwagwa. Chop, this shit just go real. No, I saw you. Kati baba bali wano. Agenda okuzza amaaso ng'alengera Jane. Ono gwasinga okumatira. Jane seyawe. Audrey? Jane? Mr. Audrey. Jane. Where did you disappear to last night? Lwaki wambulako ekyo kyabuli? I was around. I want Naliwo. one of our famous... Nali njagala lisi tugezeeko okudda ebbali twogeremu nga bwe twateranga okwogera. No. Kisegeera. Dude, what are we doing later? Mugenda kukola ki oluvannyuma? Our options open, although I may have a lead for a party on the Mesa. We could go to my house. Bwe tuba tumaliriza okuva mu sinema tusobola okugenda ewaffe kuba abazadde bange batambuddemukko. Come on. Ne tutekawo engeri y'akapati. Hey, Dave. Dave ogamba ki? Kamira kazze. Aubrey. Hi. Ogamba ki gwe? Oh, I'm Aubrey. Mpisi wa Jane kono mpisi wa Aubrey. Ono yayitibwa Ronnie. dudes. Sole kimwe. Yeah? Gwe. Aubrey. Aubrey wuno. Ronnie. Ono ye Ronnie. Boyfriend we. Oh, marvelous. Si mubi. Pleasure to meet you both. Mpisi wa Audrey. N'abakwata mu bugalo. Donna and Erica, big corporate. Brianna Erica ono ayitibwa Big Company. Football thing. It's what everyone calls them. Big corporation. I get it. Bamuyita still Big Corporation. You're destroying everything like the environment. Mu butuufu corporation enene zibadde zigenda maaso n'ozikyanyawo ebintu nga environment. Kigamba weetuma erinnya eryo obeera lw'ekyafu. Right, we're gonna Aya. see the world ends. Yeah? Ndowooza ffe tugende tulabe sinema yaffe how the world ends. Oh, actually, no, I'm Omanyi? not down for subtitles tonight. Nange saagala kulaba sinema ya subtitle olwaliro njagala tulabe ku kintu ekirala. Bashful. Don't be fooled. She's a tigress. Kano kemula akalwa kyafu ka tigress. Tiger Cub, you want to go and see a dumb kitty movie? That's fine by me. Bw'oba oyagala kulaba sinema ya kiro kyafu tewali buzibu. Kagendo kawulidde bano bagenda kulaba eri sinema kati ne kagamba naffe tuleme kulaba. Bo badde bagenda kulaba ne kagamba balabe ne bano. Gye bagenda okulaba. Kati bano bazze kulaba Super Action Commando. Kati baba batudde ebbali. Nakyakya basooka ajjako jaketi. Yasudde wano ono buli wamutunulira awulira ng'afa. Kyabasitula amaaso. Laba nno Musa Bindusi. Musa Bindusi alina engeri gy'amutunuulidde. Yazze amaaso eri kannakyala. Kaatudde wali ne boyfriend wako Rooney. Ono sinema emunyumira olunyumira si lwakuno yagala naye. Yeye kata concentrate. Kati kannakyala kaasobereza omukono. Ne katandika omukwatako. Bwe kamusimba obwama. Banyumya. Kagaino ono ali waggulu alengera. Ne kajja ne kasooka keweweetako. Kagamba bannaye tufudde. Kayina omubiri. Yagutunuulira. N'alaba nga ogugwe guli fo. N'agubika. Ronnie akonsatratize ku sinema. Waliwo omulala ye alibeka ali ka video game sinema emubowa. Agenda okuzza amaaso waliwo abeenywegera. Katonda wattu. Yawulira nga tali comfortable. Kereri ekisinga okumuluma nti oli atudde ne Jane gwasinga okwagala. Yamagamaga kyeyakola yasera wakwate bukwasikubo yeyongereyo tajja bisobola. Unagera okuzza amaaso okwekkaanya okutambuza amaaso agezeeko okulaba. Why? Yeah. Aha. It's touching. Sinema simbi, sinema nnungi.
Hey, listen. I'm hey. sorry onosonyiwa that I made you jump off the roof. onosonyiwa okubanga nakuleetera okubuuka okuva waggulu n'ogwa wansi Sorry. kitu kyali kya bugwagwa nsonyiira ddala munnange I wig out a little sometimes. Not that that's an excuse. Give me your cell. lwaki sompa essimu yo yakasaba essimu yaako simu yange yiyo kufuna essimu yaako lwabadde lutalo Okay. kale And I forgive you. kati nkusonyiye yasooka ne yeekubira essimu yaako n'agifuna otyo kati anti kati So you're here with Jane. kati oli wano ne Jeeni Really pretty. kabalagavu si kabi Yeah, she's all right. kali alright Sitting next to you and katudde kumpi naawe kind of seems like she likes you. kakwatako kalabika nga akakwagala Okay. I'm definitely having thoughts about this. manyi kati mbadde ndowooza n'okkeggala Thanks for that. Maybe that's good. oba osanga kirungi Pedestal besides that cheese with all wrong ng'ovudde ku mbeera eri gwe gye wali oyagala okassaamu books and commercials for the beers. It's like ebyo bibeeranga bya bulango buno obwa bbiya natural selection. A female chooses her strongest mate. osegera Her offspring have a greater chance at survival. kwogera nnyo bwe buzibu Mr. Sosman He's my biology teacher. anti munaye asomesa biology efu He's selling something too. Well, I mean, I'm not sure I'm the strongest mate in my particular gene pool, but sikiwaatiize n'asiikanya omuntu On confidence is. kwegamba owange yennyini gweteekeddwa okubeera naye let me. I should go back inside. nina okwatikuba okudda munda Well, hey, Ronnie seems like a cool guy. roni alabika cool guy No. Well, not. I mean, I can't tell. Yeah. sisobola kunnyonnyola nnyo kiri awo kimukwata kuba nagamusiikana bbanga siddeni Listen, a bunch of us were gonna go to that girl's. tugendagenda ku pate ya buliana wandiyagadde okujja Other people too. It's not like a party. It's kwegamba sigamba nti wegenda kubeera pate nene oba ki ko tewali buzibu ngenda kwogeramuko naye enjoy the end of the world. genda ogyeo onyumirwa sinema end of the world wo ebintu by'okuba amanda si byangu kina kye yasooka n'ayimirira erudda I want to travel. n'agamba njagala nsooka entambulemuko oyagala otambulemuko You got me thinking about what ekyo kyajjo wandeetedde okulowooza ku ki kye nnyinza okwagala Like as a career. otegeeza ng'omulimu I got to visit waliwo ssama eyasembayo boyfriend at Madrid. nakwata ekubo ne ngenda nkyalire kojja wange ne boyfriend we Madrid And my cell phone was dead and I had no idea where their apartment was. kati nali eyo ne ntuuka ekiseera ne mbula Adapt to life as a street person in Madrid and then find bwe nabula ne ntya this plaza and I ne ntandika okulowooza nti bagenda kuntwala bankuze ng'omuntu w'oku nguudo realized that I had been so focused on where I was going and getting back that nafokasinga nnyo okuba gye nali naga ng'ogasseko n'okuddayo and no ne sikonsatrate nga ku mbeera bwa we nali I started to notice like the personality of the architecture and like nali situtte budde gezaako kwekkaanya kifo bwe kifaanana people would just like greet each other on the streets. abantu engeri gye bali besika ne beebuuza I looked different over there. ebintu byali byawufu nnyo Felt like I was just letting go of something. nawuliranga nze yali yejjako ekintu ekimu Felt like I'm finally in the world. nawuliranga nze kwegamba ali mu nsi Now eventually I found my way back, but those few hours, those were like the best. nga ne bwe mba sizudde ekkubo linzizaayo essaawa ezo entono ze namalawo nawulira nga ze zaali zisinga I want to get back out there so bad. There's so much. ne ntuuka ekiseera nga mpulira njagala kuddayo at least ngezeko sisikana ebintu bye simanyi mu nsi ez'enjawulo Wow, that was so stupid. ekyo kibadde kya busiru kyegambye nga tonyiga That was nuts. nedda tekibadde kya busiru omanyi I was just listening to you. just sibadde nkuwuliriza And I want to go with you. nga njagala mu butuufu genda naawe gye walaga nsira ku ngeri gy'onnyonnyoddeyo Hey, babe. gwe beibe Where am I? Seeing this shit alone? kwegamba ompisa ekinza okulaba kino kisinema nzekka No, I'm coming. nzija Oh, and here. mbadde nzize kukulirayo na buno lwoli yasigalawo nga bimutabudde kati wadda kapate ke baali boogeddeko oluvannyuma nga bavudde mu sinema ke kano waneeno Let me tell you guys something. banayinze kambeko kye mbagamba Something you don't know, kid. ekintu kye mutamanyi lwa nsonga temunnatuuka mu myaka gyaffe But when you get to my age, you bw'otuukira mu myaka gyange know that everything's just bullshit. okimanya nti ku nsi ebintu ebisinga byonna kazambi Except making money, like dollar. kwegamba byo biri kukola ssente So, some
kati Glorified little office boy. gwolowooza glorified junior simanyi office boy Experience. asobola okugezaako okugamba Screw you, Pat. ono teyakitegeera najja akibuuza I mean, I can probably. What is the John Cusack experience? John Cusack experience kyeki Man, ndowooza lye linnya lya bandi yaabwe idiot. Dirt, you're an idiot. musabindusi bimutabudde On the basics. ono ye boyfriend wamumanyi ayasamanyo yasituka busitusi n'amuviira Seeds of life. nabano kano bwe katunuulidde ono gwe sinawe lwaki otunuulira I think whoever said you should own. nze ndowooza ku nsi ya katonda omuntu yenna yatugamba nti oteekeddwa okubeera kikyoli teyagamba nti beera roni oyo roni ali mu kando kaafulu bwebweru kwe kujja nga kasembera mpolampola Like we're at Hef's mansion. kasiikana ali ludda yali ka drink We met. Right. You know Dave. twasiikanyeko kono omanyi devu jasi mumanyi kitono Like, yayitibwa jeni What? No. omwagala nedda I'm with them. olwedde nazze ne genda okuzza amaaso gwe yajje naye Oh. nazze n'oyo gayi he is gorgeous. gayi wo si mubi As a friend. devu mwagala nga seya Amazing. ali amazing kono kituufu kyoyogedde ayawukana ku bavubuka abasinga He's just, he's always been there for me through all. kwega buli kaseera abaddewo ku lwange okusisya ku relationship zempiseemu ezimenya emitima ng'abeerawo ku lwange Advice. He's ampa ku magezi smart. mugezi nnyo kamala He is with his sister. He's ate singa omulaba nga alina sisita we maybe 6, so kasisita ke kalinga mu myaka 5 oba 6 involved in her life. 'Cause naye bambi akawa nnyo obudde lwa nsonga or whatever. taata waako yakalekawo It's just that most guys our age are complete. lwa nsonga bagayi abasinga bonna mu myaka gye batumbaavu No. kitegeera Shut up. ante basirika Right? kituufu I'm so sick of osikana gayi ng'alinga lunadi mu cutex nga mu butuufu tasirika ayogera okukamala this. We're not talking about Dave anymore. kirabika tetukyayogera ku Dave Meltzer. njogera ku Brendan Meltzer World's most humongous douchebag. ekitumbavu kye nali ndabye ku nsi ya katonda But the really sick part is I knew it. I knew he was. bwe nagenda ku pate nakimanya I pretty much heard about every single. kubanga nawulira ku buli muwala yenna gwe yali abaddeko naye amwogerako Anyway, I don't know. simanyi nakumanya I want omanyi kye njagala for one of these boys to njagala lisi nfuneyo omusajja question, omusajja asobola okumbuuza ekibuuzo my opinion or ambuuze ku ki kye ndowooza really anything. kwegamba ambuuze ku kintu kyonna Or to like open the door for me. oba si kinanzigulirewo ne ku luggi nfuluma emmotoka I would be so freaking shocked. I would. nze ndowooza lisi bw'akola ebintu ng'ebyo nja kwekanga ntye n'okutya mwagala ennyo kamala omanyi Sometimes it's just the guy. ebiseera bisinga gayo abeeranga Sometimes what? ebiseera bisinga ki eki Were you were about to. obadde olina kyogenda okuŋŋaaba ebiseera bisinga nyina kye mbadde gamba No. nedda mbadde sirina kye njogera No. kagino kabadde kaagala gezaako kunnyonnyola nga kannyonnyola kwoli naye ne kamanyi oba osanga olwedde keeganyidda mbu tekamwagala Weird, right? mbadde sirina kye njogera Hey, bwakyerabidde owaayo gwe onono yasigadde wano ne roni naye buli atali kafate babasinga bagenze dda Dave. bampita Dave well, lady. girlfriend wange wamusiikana wakono ku pati Pretty great, huh? What? musufu Great. Pretty. kabalagavu kalungi Yeah, she is. yes kalungi tekalina buzibu I don't usually go for high school girls. Too needy. manyiza ebiseera ebisinga siagala buwala bwa highschool bwetaagataaga nnyo She's inspiring. naye ateeko kali inspiring Writing a song about her. nakawandiiseko n'oluyimba About her knees. ate nasiize kuwandika ku maviivi gaako maviivi We're gonna have sex tonight. ate ngenda kukeggala ekyo ky'olwaleero Yeah. ono yawulira nga akyanuuse Sure. tubadde tumaze ebbanga tukyetegekera We're finally doing it. era tugenda kikola To it. njagala nsooke nkikawe nga kika So kigenda kubeera kya ttabbu njereere Probably. mugenda kikoleraako nooba osanga mu motoka yange Shit, I gotta move that kick drum. well, mulimu zidramu it's unforgettable. Pretty. nkiwe ekyo kyogenda okukola kigenda kubeera unforgettable tegera tekijja kwerabirwa
abikumbulamu gwe ssebo. I'm gonna go drain the little Wayne. Kangene nsooka enfuneyo engeri gyentegula ebintu. Nfuneneko okunywa katonotono. Omugaye ssebo ngenda keggala ekyo ky'olwaleero. Genda kawembi. Ono yagamba tufudde. Ayisibika yatandise okamatira. Kenagera okuzza amaaso nga tebakyaliwo. Jeni ng'ogasiseko ne Nakyala Obli. Mu maka mulimu engeri ya piano. Mukazi watu yadde bali n'asooka anyiga. Rodi yajja. N'akwata ekubo nga gy'asembera waali. Yatuukawo. You never told me you have a sister. Tiwangamba nti olina sister wo. Never came up. Lwansonga munaye munaye tekyajja. Half sister. Ate nga ka half sister. Her dad's not really in our lives anymore anyway. Taata waako takyabeera naffe. Your dad. Ate gwe kitaawo. Lives in Stovington. Kitange ali eyo wala. Gives one hell of a root canal if you're ever in need. I just had this very Omanyi, clear image in my head of you and what your life was nayina engeri gye nali nkuzimbye mu mutwe gwange. really wrong. Nga nyina obulamu bwe nakuwa ne famire y'okwegamba nga mbalaba muli perfect. Bambi tokkiriza Ronnie kweggala. Guys, Gusajja nga gwasama. Can't lose your virginity. Tosobola kuluzinga virginity yo ku Ronnie kono lwakinedda. Kidding me? you know, it's not Osaaga. a thing. It's not some Saagala okitwale mu virginity kibeeranga ekintu eky'ebbeeyi musimanyi kabinika nyino kawubira. the right person. Tekiriiko musimanyi olina osiika n'omuntu omutuufu olyoke kwegamba oluzinga virginity. Si bwe kiri. Okay, and it happens. And Kwegamba kituukawo at a certain point olina okuluzinga virginity oba ogiruzinze naani? it's gonna be like crazy porno, sex traffic, and so I just Katonda wattu. I'm here today Muyawulira nga kamutta busi. on terms, and I know that Ronnie, Nze kimanyi. because I have my own copy of his test results. So would you please Ronnie already nyina kopi za test results ze kati ndeka. get it over with? Njagala kita. Katonda wattu. I think it's finding the right person. Nze ndowooza kibeera mu kuzuula muntu mutuufu gw'olina okuluzingirako virginity. It sure as shit is not that good. Naye Ronnie Katonda wattu. Ronnie nedda. Dave. You are in love with Jane. Oli mu mukwano ne Jane. You're in love with her. You are in love with Oli mu mukwano n'enviiri ze. her tucking and Oli mu mukwano n'enjogera ye. skin. I mean, who has skin like that? It's Kwegamba oli mu mukwano ne ani alina skin ng'eyo. I got great skin. Olina skin ensufu. but that's Kuno lwa nsonga ngikolako. part of my skin. Okay, I'm on a first name basis with my dermatologist. Ne dermatologist wange tukwatagana ambulira ekyokukola kubanga seeya wange. The point here. Ensonga eri nti. The point is Ensonga eri nti. that you are infatuated with Jane. Gwe oli mumativu ne Jane kwegamba Jane akutta. Kati yagala bange engeri gye kwogezza nnaku na busungu. Kikinga omwenya. You dig me? Omumatira kantu gwe. No. Nedda sikumatira. Please. Yesu Kristo. So why you're like this Kwegamba. confident? Kati wafunye dda confidence. Wafuuse bano bagaya balina confidence. Tokyatya weefudde musisi. I guess. Ndowooza. And that's not just because your mom and I Si lwakubanga maama we yagamba nti olina okubeera ne confidence. Maybe. Oba osanga. What do you think? Ki kyolowooza? I think that you should. Nze ndowooza oba osanga. We gotta go. Baby tulina okgenda. 1 minute. No, right. Sooka ompemu eddakiika kono nedda. Sober enough to drive? I'm fine. Oli soba okuvuga kono ndi fine. Mind your business. Gwe nawe fa kubikwatako gwe ddaani. Sebo. I think that you know my name. Nze ndowooza omanyi erinnya lyange. Kind of like how I know yours is actually. Tugamba kiringa bwe nkumanyi nti gwe ddi yamusukuma eri. Katonda wange. Obadde ki naawe tomusukuma bw'otyo. Kumbe bindusaze. You pretentious little. Gwe kitumbafu gwe nja kusekula toddamu kwata ku seeya wange. Mubadde ki? Bindusi yasooka n'akwata gwe kakkana. No, I've never done this before. Omanyi kyo sikikolangako bukyangambawo naye. Yeah, that's right. Bwe bituuse ngenda kusamba obutofaali. People doing it here? Abayi mukola ki wano? Nabagambye temujja mu ddiiro. Good. Yeah, good. Kirungi. What? You're leaving? Ogenda ne Ronnie. Go with him. Of course ngenda ne Ronnie. Ronnie. Goodbye. Musayi Bumba yamugamba tema. Genda. Bw'oba toyagala kufuna buzibu. Whatever. We shouldn't even be here. Tetuteekeddwa na kubeera wano. Not even to be here. Tetuteekeddwa kubeera lwa nsonga buno obwana buli immature. You okay? Oli okay darling si? Want to fight or something? Bangambye musimanyi obadde mu kulwana. Yasika neno kajeni.
little tipsy. Manyi nywedde kati mpuliranga tamidde muko. Ono sebo yafuna akasira n'ekiri ekitibwa ki Brendan Meltzer. Kyamwegala ne kigenda kimwogerako ku ssomero wonna. Thank you. Yaleeta akazi weebali. Boy. So that girl? Teri akawana nakalabye. Kakwanoko. Super cute, right? Bambi kabalagavu tekalina buzibu. Super cute. Ddala mutuufuko kabalagavu. She's still here? Kakyaliwo simanyi. They left. Nedda bagenze. Right. Bagenze. Boyfriend. Ne boyfriend wako ye. Who is a honey, by the way. Ne boyfriend wako si mubi naye mubalagavu. Katonda awulira takyafiringa Jane buli kasira abeera alowooza ku Aubrey. Well, I don't care about that kind of stuff anymore. Ebyo si kyabifaako ebyabasajja. I'm over boys. Kuba abasajja kati n'abatadde. Especially the hotties. Naddala abanyirira. You've said that before. Ekyo wali okyogeddeko si bwe gusoose. No, this time I mean... Ku mulundi guno ndi serious abasajja abanyirira mbavuddeko. Last night I did the stupidest thing. Ekyo kyajjo nakoze ekintu eky'obugwagwa kyasisa okubeera ekyobutumbaavu. We couldn't stop laughing about this thing. Omanyi twagenze ne tutuula ne tubaako bye tunyumya. Anyway, the cop showed up. Kati abasirikale ate we bajjidde. If I needed a ride. Brendan nangamba oba neetaaga entambula. Eki? What? Homogenized. Homogenized omanyi kyekitegeeza? It's a kind of milk. Is oba osanga mata. homogenized milk. Homogenized milk. Yeah. Kiri awulira kano kamubowa. Tekyalina kyakeegomba kawulira oli kati gwayagala Aubrey. What's going on with you? Kiki ekigenda mu maaso naawe ndabanga gwalina ebizibu. Weird. Oli weird. I'm just like... Omanyi amasiba gali nti njagala ku kiki? What? Kiki? Jane. Jenny. Jenny. I'm gonna go. Kansooke nkwate kubo ngende. Lwaki? Yasituka busituzi. Telling you about... Mbadde nkyagenda maaso n'okugamba ku kya. No, not tonight. Ekyo kyolwayo tetugenda kwogera. Yeah, Monday, okay? Kangene ensooke mbeeko bye maliriza. Yadduka misinde. Mugabe ekyo kyolwayo tebagenda kwogera agenda kubaako byamaliriza. Yajja ayogeramu yekka. God, what was that supposed to be cute? Yeah. Yes, it was. Yeah. Those were my intentions. Ebyo byali ebigendera byange. No. How could she? Ayinza atya. Dig me. Who? No, but I've never heard anyone say that. Nze sibulyangako omuntu yenna akyogera. Kati abali wano essimu neevuga. Gera okuzza amaaso okwekkaanya. Kamugamba jangu onkima ewaffe. Osobola okujja n'onkima ewaffe ku nnyumba. Abadde akyamulowooza kulaba bamusirika message namugamba osobola okunkima ewaffe ku nnyumba. Lwodi yagifukirawo n'agireeta. Aya. Nakya n'ayingira munda. Bwetyo n'esimbula. Musanyufu. Kirabika tebakikoze. Kibadde balina okukola ne Ronnie tebakikoze. Badde balina havinga ka sexy. Ekyo ky'olwaleero. Ronnie. I didn't do it for you. I know. But it's totally your... Yamugamba sisobodde kikola ne Ronnie. You know, this doesn't mean that I can just... Ate si kikoze nti lwakubanga ggwe. Ate siyagala olowooze mu kyo kiina kikiragamba oba tuli mu relationship oba ki. Feel this way tomorrow. Simanyi na kumanya oba wenaakerera ku makya nja kuba mpulira bweti nateera. Bwe tofaayo. The end of that? Kati basawo bavuge. Yonna gye banaaba bakomekeredde. Basooka ne beenyweza obugalo. Rwadi nkugambye awulira essanyu eriteekanika. Wow. Baba bali wano bagenda okuzza amaaso. Oh my God. Baasika n'emmotoka eyali yeefudde. N'agamba Katonda tufudde bannange. Is that the same? Eyo si emmotoka. Shit from last night. Ye mmotoka. Those kids. Eyabadde bali abavubuka ekiro kya luli. Bandibanga. Bali abali babagamba obatwalako. Naku lwe basooka okusiikana. I think I might be sick. Kirabika ngenda kuzza balance.
Yasoka wafuna wa parkinga. Bibanga abafuuka ababadde mbafudde. Atulidde babalabye. Kiti yawulya nga yaga kujabuja balance. Are you kidding me? Osaga. Never. You never have to apologize to me. Tuteekeddwa genda maaso na kwetonda obaki. Wabula takitegeera. Mwesimba akafumito. Lodi kyava munyweza. Why am... Shit. Agamba simanyi lwaki. Ati munaye bwoti obwoli. Really? Awulya yenna akankana. Harsh. I don't think I can handle it. Tebiteekeddwa kubeera bwe bityo. I don't know if I'm gonna be Bitukubeera bya ttabbu bikambwe nnyo bwe bityo. strong enough to be on my own. Sikiwa nti nina w'amanyi ogezaako okubeera ku lwange. You are, trust me. And Nze kyesobola okugamba nti oli strong. you've got your family. Olina famire yo. You've got... Kamunywegera bunywegezi. Yuka nga ayogera bingi. Ne kamusimba kesi. Katonda watu. Musatu naye yagattawo bugashi. Baabo. Era bwatu yakavuga n'akakomyawo eka. Nine basiganga bagenda maaso n'okwenywegera. We go inside now. We bituuse kati tugenda kudda munda. Ngenda kudda munda. In a second. Don't rush me. Topa kusa shagala ngambe genda. Mbadde ekyanyumirwa. Ndoza kati kubireko ejja. Tuli kayitibwa first time. Mulundi ogusooka. You don't have to. Don't go out of your way or anything. Osobola n'obutankubira shagala kwegamba kikunyiga ennyo baki. Kajja kadeeka. Bwe katuuka erudda. Kagamba naye apaana. Kama ne kako yakekangirawo. Katonda wati. Ne kada sibo ne kamwongera zikisi. Boyo syaga no syaga. Kati bude bwakyenkera. Wekatuuse kati nako tekati alina kyakye kalowooza okujjako olowooza ku Lord Dev. Wow. Muvubuka ono ne kamagamaga. Kikaba kasooka kwata olukomo. Kawulugumya essimu. What are you doing? Okola ki? I wasn't gonna bug you for at least another... Anti mbadde ndowooza oli mukubala kati. Break. Yeah, me too. I'm at the... Abadde alowooza mukubira mu dakiika 15. game. Yatambuddeko ne sisaawe bali eno mu paaka. Come hang out with us? Obadde oyagala kujja tusiikana. Well, I don't want to, Sandi yagadde kwegamba kwenyigira mu life yammwe essaawa eno. She's sick to death of me. Come on. Just naawe sisabange sigamba nti oba alyoke nange. Aubrey? Yes? Hi, this is Stella. Nze bitibwa Stella. Can you please come to the park? Wamma osobola okujja eno mu paaka ne tubeera ffenna. Never been apart for that long, so it'll be an adjustment. Definitely. I mean, but I'll be back all the time. And she'll come out a lot. Batani kugenda maaso n'okwaya. It'll be fine. Mukazi wattu yajja. Plus, we still got the whole summer. She wants to go on a roller coaster. She's obsessed with roller coasters. So. Manyi sissa wange ayaga nnyo roller coaster. I mean, you don't have to tell. Lwaki sisaawe yakwate kubona agenda? Kiryoke nsobola okunyumiza. You know, he had a drug problem. Yalina obuzibu bwa drug. Kwesanga nnyo drug. Took off. Kati ate n'agenda akozesa sente z'abantu ne bamubanja. N'atukesanga nga alina okudduka. Stella really liked him. He's completely bailed on him. Stella yali ayagala nnyo kitaawe. Part of why it's hard. Naye ate kitaawe bambi n'amuddukako. I wanted to worry that. Kwegamba ekisinga okubeerawo okwewunyisa muntu buteeraliikirira kudduka ku muntu amwagala. Ddala omwana omuto ng'oyo. No, you're right. We'll be fine. Tujja kubeera fine. Tujja kubeera fine.
What are you two talking about? kati mwababiri mwogera kuki? We were just talking about roller coasters. Tubadde twogera ku roller coasters. Yeah, how do you... Njaga nnyo roller coaster. Kati twadde waka. Mzee omusajja ngo kasiteko ne mzee omukazi beetegeka balina gye balaga. The shawl or the jacket? Mama amubuuza nyambale ki? Nope. Simanyi mwina gye mulaga nedda. Start dressing around the house. Anti leo lwa Sunday tusaze obuli lwa Sunday tugenda kuba twambala bwe tata nakina. I think I've told you about this 100 times. Kino twakigambako enfunda eziwa tulina kagundi ke tugendako. Enter. Your father is presenting an award. Kitaawe yagenda presenting award. To me when I tell you these things. Ebiseera bisinga bwe mma kunnyonnyola ebitulo kirabika tompuliriza. Yes, it's tonight. Balina akakolo ke bagendako ekyo ky'olwaliro. We're gonna be late. Tugenda kubeera kikeerezi ndowooza. Okay. Okay. And I did a Kumbe ono yalowoozezaamu. jacket. Maama ne taata bwe baba bagenda kirabika agenda kufuna akaseera ayinza okuyita Deevu. Sula bulungi. Nga bamulekawo. Nga bali wano essimu ng'evuga. Gera okuzza amaaso nga Aubrey. So here's the thing. Ensonga eri bweti. My parents are going to go to this benefit. Bazadde bange balina ka benefit ke bagendako. Kakati. Yeah, you should come over. Nze nga mboba osanga ojje. I mean, Nzije. want to. Bw'oba oyagala. Do you? Oyagala. Yeah. Okujja. I mean, I guess. Sure. Ndowooza bw'oba tokirina buzibu nsobola okujja. 5 minutes-ish? Osobola okujja mu dakika 45. Dakika 45. Like kati dakika 45. Oh yeah. Kati musange yagamba haguno nno kulabika mukisha ng'asooka ajjayo akapiira. Kateeke ludda ng'akatunulira. Nedda. No, because you're not that guy. Toli guy oyo. You're not that guy who walks around with a condom. Tolinga Kim atambula ne bukondo ni mu wallet. Nah. Aha. Gabuli kaseera goba osuubira okweggala abantu. Tuzibeera mpisa mbi. Musajja waba atambula ne buendo ni mu wallet omanyizo mpisa mbi zayina. Kali agenze nako. Ha. Nedda. Mukasa ayinza okuba yakazza n'akalekawo. Kali yatuuka ebbali n'akonkona. Can I put this down on your... Yajja n'ogubokisi ogunene. Kumugulira n'aguyingiza. Baako waagussa. Otyo. In there. Well, I got you something. It's nothing. You know, it's just like getting you flowers or... Yamubuuza biki ebiri mukono si bikulu nnyo kwegamba. Flowers though, because... Manyi nkimanyi toyagala nnyo bintu Flowers out? ebimuli mbyagala lwaki mba si byagala muli bibalagavu. Huh. Now I know that. Ate ekizibu ekiriwo kati nkisegedde naye ate She's got you like... muno sireetedde mu bimuligo ge mazima. Couldn't have got me anything. Well, Mbadde siteetaaga ondeetera ekintu kyonna. I went to this really cool store off Scott. Omanyi waliwo kasitowa kentera okugezaako okuyitako ne sisita wange. This antique action figure collection. Mulimu ebintu ebikaddekadde bye batera I don't otteekamu. know why I'm telling you about my action figure. Simanyi lwaki nkugamba ku bintu byange ebya action bye ntera okugula. Kali kajja kakeberekayo ebiki byaleese. Aleese obutabu. I thought you could cut them up. Nalowoozezza nti oba osanga osobola osala obutabu obwo n'ojjamu n'otimba mu kisenge ekyo nga bw'otera ottimba. N'osalamu ebifaananyi n'obitimba mu kisenge. Katonda wattu. You were just Gwe completely ridiculous. mu butuufu oli completely ridiculous. I know. Kitegedde tojja kyagala kwegamba kale ndowoozezza kya busiru. Kyentegeeza I thought maybe we... ndowoozezza nti oba osanga For that. oba osanga Thank you so much. kyentegeeza nti mutuufu nkwagala nnyo Kamala. Hey. Ate oyogera bw'otyo. Yasembera busembezi we kali. N'asooka akasimula kiisi luva okwaya. Baabo. Kasimula kiisi. So much it like freaks me out. I told you. Kakwati kuboneka esikamu nkoze eki. Kajja buzi ku laptop yaako. You hear the song I downloaded last night? Waliwo akayimba ke nadownload ekyo kyajjo. CD with some other stuff here. Manyi nabadde ngenda kateekako CD mbuteekemu obuwerako tuteeke mu mmotoka yo. It's just Wadde okola mixtape. Kono si mixtape asaki. Girl, come to me in a dream. And I don't need Lodi yakwati kubo n'asimbira we kali. Kalina akayimba ke ka download nze. pretty mark. Kabadde kayagala kamupuleyingira akawulire.
kyava katukako erudda nagambye tuli kayitibwa first time vije junior nga bulijjo kulwa Keren property consultancy kaza ina bagambye tukozesa Ashanti kati basalima research center. King Sports Bet Uganda Limited oli muyala kubanga wasinyi nayo Rozani yazi kono siri muyala mpozi gwe nange siri muyala bano bola abo mbiriri kwigamba ekintu kya sex sebakikolangako tulabe sinema kono sinema nga ndirabye kati oyagala ki kyoyagala kye tuba tukola yakasimula kisi n'aketika n'akateeka pembeni kutandika okayisa ebibatu oba osanga tutule mu motoka twevuge tusobola okikola oba osanga tuyinza okukireka kubanga era tujja kukomekerera nga tukomyewo wano okay tusobola okuzannya omuzannyo lwodi akassa ebibatu I went before with you if we play Boggle. Seriously. Tusobola okuzanya I'm pro. Akazanyo. If I hadn't blown out my knee. Singa saya bya vivi byange nali kabaka mukazanyako. Emboje eri wano. Wow. Uli ayagala kajjako bino. Katonda watu. So what do you want to do? Really? Wow. Yabasoka akawalampa. Kasolusya kona katintimano tintima. Kamubuza kikyolowooza. Lwaki weesemu? Manyi mbadde ndowooza. Olowooza ki? Ndowoozezaamu ne ngamba. Like the best weekend of my life. Kwegamba senga tugenda wala ne kino. Kiyinza okugezaako tono ne yaki kye tulinawo. Alinga agamba tuleme kirwashinga. Yeah. Ate bw'oyogera bw'otyo. You're right. Oli mutuufu oba osanga. Ndi mutuufu. Yeah. Yes, bw'oyogera bw'otyo oli mutuufu kwegamba kiro bwe tugende wala nakyo. Yeah, we should just Zubule badde tubalade. brush things. You know, we don't want to be cliche. Ate sigamba twandyaga tubeere cliche. Those people who are like, "Ma, those teenagers." Abagaaya abo bateenagers ababya ne hormones olw'ekisinga ne baagala bavingirewo sexy. Such bullshit. Ibiba byakigwagwa. Tusobola okyekontrolinga ne tubeera mu lumu ne twekisinga naye nga tetwabize sexy. We're making one right now. We are. This is good. Kirungi. Better. Way better. Kisinga nako. Totally agree. Nzikiriziganya nakyo. Obutereevu nange. Naye. Oh, fuck it. Wa, gasi yapozi gasi kwagala. Nakashya ku buli. Jake shot. Kakani nakasigiri kuluno ke bayina. Kabi kakashitovu, kagasi. Kachamukirawo. Ne basoka benoonya. Babo. Omanyi? Nebo nabola batekuli ayina experience mu kino. Simanyi na kumanya batandikire wa uyaga tukikole tutya njire wa gulu njire wansi. Did you bring a gun? Wajene endoni. Endoni najukira nti yagire seyo. Oh no, that's good. That's cool. Kirungi okubanga tewajje nayo. You didn't think that I Kubanga kiba kiraga nti walowooza nti oba tugenda having a sex ekyo kiba kirungi. Ina dambu tufu. Kegamba. Everything crossed my mind. Nange tekyaze mu birowoozo byange salowooza nti oba tugenda having a sex. Naye ate nze nina. Njirete. You could. I mean. Bw'oba osobola okugireta girete tewali tabu girete. Musajja wa tutayambalanga kondo mu kyanga abaawo. Kyonna zisina buzibu. Tabu ezi. Shit. Buno busabwe nnyini. Kirina kyanga gyaginoonya. Nayina muno ka Rough Rider. Kirina yakateeka buteesaawo wakanga bumanyi. Kateeka mu collection y'ebintu bye. Kali kamukoka. Ng'akaleeta. Yiyo. Kati lwodi tagiteekangako tamanyi we bagiteekako. Eno gireetedde nze. Kugamba liga digito. It's a really good kind. Nungi kika kirungi bagamba kino ekika kibeera kigumu. This is what Tiger uses? Bagamba simanyi ne Tiger eno gyakozesa. It hasn't expired yet.
naye ate tenaba nakugwako months on this guy. kiba kitegeeza tusasobola ogikozesa okumala bashigamba tebanyina kitabire obibanyi naawe yeeyogeza That's really. wabula tamanyi giteekako You know, I mean, it sounds like something the Nazis committed. Will you put it on? ogenda giteekako banedda Right now? kyotegeeza ngiteekeko kati butereevu No, yeah. of course You get under the covers. Yeah. nyina ogiteekako kono ye naye tulina okgenda wansi wa bulangiti nti butereevu ng'akwatakubo ng'ayingira wansi wa bulangiti kakati osooka kujjako mpale ne bookisa mpozi nga babijjako babisuula erudda kakati sawa yakugisaako bwakasumula katakadduke n'akakwata kali yajja akaseeko manye ebiseera bisinga bakaterakawo mu romansi kubanga munaayi bwogamba nti okateekeko bw'otoyinza n'okwekanga nga jubula ekkakkanya n'osonyiwa naye nja kasaako nakyala alinze Do you want me to? oyagala nkuyambeko kaseeko kambazeeko nedda tekyetaagisa Good. I actually think I almost got it. mbadde naatera okukatuusaako kati kandabe Thank you for the offer. weebale kwagala kunyambako naye kiryoke kano katulabe It's okay. Yeah. kiryoke kakana ngenda kambazaako kagenda kwambala yes kambadde otyo okay kati mpozi odda waggulu nti ye bwezira waggulu giramu bwoti kati ni ku magulu aha aya kakati mbutuufu kino kyo nkyagala anti ndeete ndowooza ebyaddirira ng'amaze okuyita eddakiika emu ne sekendi 2 naba nno bwatunula musajja wange dakiika emu ne sekendi 2 aya bonna gwe gubadde omulundi gwabwe ogusooka omanyi teri kintu kisinga kubeera kizibu ng'ekyo unless singa omukumu alina experience naye bwembi bwe muba nga temulina kye mumanyi tagali ebeeraawo totya tokankana tokola ki birabika byo tebitambudde bulungi oli alabika abadde aleeta buleesi ye nga tafaayo ate kanono kwegamba naye nga bimutabudde bulijjo bibeera eyo kali yajja n'atuula ndaba tabbu teryanyega Lisa condom didn't break. kirungi kasisa kondomu teyabise I think that it can be nze ndowooza better, kisobola okunyumamu gye bujja maaso eyo more fun. kwegamba kiyinza okubeera nga kinyuma gye bujja jasi Really no other direction it could go. naye ate munayi direction ebeeremu yokka gye bigenda anti era But it wasn't your fault. naye ate si nsobi yo I didn't think it was. of course era sirowoozezza mu nsobi yange kati kyotegeeza And it wasn't my fault. ebadde ensobi yange nange tebadde ensobi yange Why do you think it's my fault? olowooza ebadde ensobi yange obutamanya Oh. nedda si nsobi ya muntu yenna tetulina kwenenya ku kino I heard that's sometimes people don't yes together. nze nawulira ti ebiseera bisinga abantu I don't know. simanyi But I don't think that's how it was supposed to go. sikiwa nti bwetyo bwe tubali tuteekeddwa okukitambuza oba osanga If you've never, it didn't feel right. tekiwulikise nti dda mutuufu tuhavinga sex nga bwe mulowoozaako Weird. kiwulikise kubeera weird I mean, maybe you weren't turned on enough, or oba osanga obadde tosubaladde bulungi shit works, or amazima gali simanyi bwe kikola more. I mean, with kwegamba the equipment's abasajja bo equipment yaabwe eri okay eri directed I had no idea. naye ate nabadde simanyi nti ebyabakazi It's like you practically need a. kwegamba obanga eyeetaaga maapu ng'ogasseeko n'ettooki osooka olabe gy'olaga All right. yesu kristo lekera Not believe that we just. sisobola kikkirizaamu I've only known you for what? yes nkumanyidde ssaawa meka Like 43 hours. ssaawa nga 43 Wait for test results. simanyi na test results uno zaaki Virgin. olwedde ndi mbeerera
I was. tugambe kale mbadde Plenty of venereal diseases that you can get without sexual intercourse. omanyi ebirwadde byosobola ofuna wadde toyise mu sex kakati Okay, you know what? omanyi This happened kino kituuseewo really fast. mu bwangu Carried away and we made a mistake. kwegamba ffenna tubadde tuyidde ne tukola ensobi Look, it's not that big of a deal. sigamba nti kikulu nnyo End of the world. si nkomekerero yansi Had to happen sooner or later, right? ebyo byabadde bijja tutuukawo essaawa yonna We got it over with. kasita tukimaliriza tukisse kiwedde Oh, I guess oli awulira ennaku I put off my calculus homework. nze ndowooza nge nemalirize ne homework wange iye amangu ago Yeah, well, okay I should probably go. ndowooza nange njira ewaffe So I'm gonna have to jump off that roof when your parents come home. egamba tekijja kuneetaagisa kubuka kuva waggulu ku bbaati bazadde bo nga bakomyewo ngende ng'obudde bukyali lwoli agambye nti ku kyabasajja equipment eragirawo nti eri direct bw'aba asubaladde naye ekyabakazi yabadde tamanyi nti ha bw'oba otandika kiyinza okwetaagisa tooki ne maapu okunoonya wajjodda kasekisi kabadde wiyadi Wait. lindako Why don't I, like, I'll call you. nja kunyigira kasimu A crazy few weeks coming up with finals and everything. omanyira wiiki eyo finals kalinga akamugamba tonkubira nze nja kukubira I don't even know what's gonna. No, he said he wrote this song that he wants me to hear, and ate roni yampandikidde oluyimba Your knees. olw'amaviiviigo yaluŋŋambako you want to spend as much time with your sister as possible. ate nga nkimanyi nawe oyagala kumalako obudde ne sissawo So, kwegamba kanoonya excuse zakumwegobako isn't a great time for you either to be getting into Relationship. anything. era nga nkiwa kwegamba sike kaseera kubanga tuyingira relationship Just for omanyi I tried to stop. mu kusooka kino ekintu mbadde nkiyimiriza You practically. gwe nenkola ki wejjusa Nothing, man. kale tewali I'm sorry it happened. n'osonyiwa kwate kuba onzireeka wulira ennaku ati weeraba deevu banange sebaakazanya ku bwoba tonnabakazanya oba oyina ebirowoozo nkuyanja oyinza okubamu obufaananyi ngenda mutta ngenda muwanika ngenda mukanyuga eri ngenda musiba emiguwa ngenda kukola ntya naye dakiika nga 3-5 nga biwedde awo then we bakujajingira ne bagamba ono munaye omupiira tagusobola mubasanga kwewaga bano ba edi mutwe musiba nyinya enyamabere ndi wakabi tuka eri n'akoga kwegamba akazanyako si kangu keetaagamu obukodyo bwe kiba kyetaagisa genda otuba nokisoma kwegamba n'ofuna ebitabo n'olaba ku sineema ebintu ng'ebyo n'otukozanya akazanyo ng'oli stede lwali yawuli obusuulanga mubange naye nesigenda gendayo naswadde dda yasooka n'abirowooza okumala ebbanga yajja awulugumya essimu. Hey, it's me. What are you doing? Why nze mukola ki? Yakubira bakyali be mushabibuma ne kase yake kano. Nabayitiramu ku bintu nga bwe bitambudde. Here's what I know about sex. Ready? Kwegamba sigamba nti obadde nyina kyemanyi ku sex. Sex ze kyembadde mumanyiko. Much better. Sex. Before you. Anyuma nnyo before nga tonnabagenda muzannya practically. At it. Naye ng'omumazi. Everything. Before nga tonnabagenda muzannya. It's what you dream of. Abeera buli kimu kyonna ky'obooloota. The entire world is like. Ensi yonna ng'olabira ddala mu butuufu oba owuga buwuzi mu ssanyu. Talking about. Ndowooza mmanyi kyenyogerako. After. Naye ng'omumazi. After it's just. Kwegamba ng'omaze sex. Sex. Abeera just sex kibeera kintu kwegamba punga kiwedde kiri awo tekina makulu. It's a mess. I wish I could just go back to the. Ngamba kale singa asobola okuddayo mabega. Beginning. Okuddirayo ddala mu ntandikwa ku Lwokutaano lwamusika nakyala. Friday. Ku Lwokutaano. Seems like a long time ago. Ndabira ddala ng'akaseera akakaddiye. All different. All right. Kali. Ask you a serious question. I want you to. Ngenda kubuuza ekibuuzo naye njagala olowooze before nga tonnabakunziramu. Spot that the problem was that you're actually like
huge. Wabaddeko awo n'okirowooza nti ddala mutuufu ekizibu kirabika kyabadde ku ggwe ng'oli munene. Compare it to up close. Would you like me to? Lwansonga ali tofunanga budde gezaako kikompayaringa ku kintu kyonna. That's not the problem. Ekyo si kyekizibu okakasa. Then kati ki? Musa Bibumba alaba. What? Kiki? It's bad this way. Kisingako bwe kiti. Think about it. Kirowoozeemu Go to a school so you're not going to run into it in the hallway. kirungi kasita tasomera waffe sigamba tugenda musisikana mukakubudduko oswale. And in a couple of weeks, kati mu wiiki ntono then graduate. Ogenda kuba osoma You're on a okola ebigezo ograduatinge mu bbanga tono linnyo ennyonyi ogende gy'ogenda osomera college. gonna last anyway. And now it's done with. And who knows, maybe years from kati ku nsi ya Katonda teri agenda kimanyaako. You know, it's oba osanga gye bujja mu maaso emyaka nga gyetolodde ojja kasiikana munyumye museke n'oseka kusyako ekyo kye mwakola. life. bulamu bwe butyo Do is just let it go. gwe kyesonyiwe kite tokifaako byagaanyi. Musa Bibumba alaba. I think that's bullshit. Nze ndowooza gwe by'omugambye bya kisiru naawe. Bullshit. Bya kisiru. That's somebody. Wamma Very cool from the sound. wasikanye omuntu omusufu omubalagavu. Here we spend dry. Kino kye kintu kye tubadde tugezaako okuyiga okumala ebbanga. Tuvuga emmotoka ne twetula nga tunoonya omuntu ng'oyo. Happens. Wamufuna. But it did. So now what? You hit Bw'obadde tosuubira kintu kya ttabbu ng'ekyokutuukawo kati kyatuuseewo kati oyagala kudduka. Pretty major bump. No, it wasn't. Nakoonya aka. Sex. One time. Yabadde just sex yabadde ya one time. From that. Togenda kudduka olw'ekyo. Giving it one more shot? Gwe togenda kiwa mukisa gwakubiri. No. It's about sticking with it and being a man. Ebiseera ebisinga kyo tekitaasa ekyokudduka. You're tough or you're Ekizibu kitunuulira obeera omusajja. Sigamba kweyala okyafu kuba oba kuba ng'omi. Wabula kubeera musajja. now act like it. Oli musajja kati njagala weeyise ng'omusajja. Omugambi olw'okuba waavinze sex olw'omulundi ogumu ne kigenda bubi tolowooza nti ogenda kukidduka. We're all about Jane. Gwe kiwa omukisa ogwokubiri. And now, I just want to know before we go. Kati bifo nga tetunaba ttandika fuka bakomando ngono bw'agambye. Njagala kumanya akaseera kayise emabega wali olowooza ku Jane. Kati Aubrey. Yasirika. Mu kaseera kano twadde erudda. Oh my God, I'm so glad that you called. Ndi musaifu okubanga okubye essimu. I'm so glad you're glad I called. I just had to hear your voice. Nange ndi musaifu okubanga akubye essimu ne mpulira eddoboozi lyo. In the darkest day of my life, I feel like I don't even know Luno lwe lunaku olukyasiza okubeera oluzibu mu mulamu bwange. all of this negativity around me, Joel and Leon and my mom, that judgmental bitch. Loni akubye essimu ayagala kwogera ne Nakyala. I say I'm sorry. Ekinkubiza essimu jasi kugamba nti esonyiwa. You're not ready yet. Kati nkiseega tuli mwetegefu having sex kati. Have sex. And it's cool. I can Nga kiri kulu sobola okulinda ebbanga lyonna. do whatever it takes. It's late. Kiri kikeerezi. And I'm really tired. Era nga mutuufu mpulira nkooye. Like 4 hours. Is it that guy from last night? Are you two like together now? Simanyi gwe gayo oyo mulimu embiriri kati. Definitely not together. Tetuli ffenna. I don't think I can have this conversation right Sikiwa nti nsobola okunyumya emboozi eno ku ssimu essaawa eno. No, I get it. You're tired. Nkisegera oli mukoowu. Sleep. Kale Dream. weebaka efuna ebirooto ebisufu. Please. Bambi. Break up with me. Okay. I mean, nobody gets me. Tonkyawa ku syaka teri antegeera nga ggwe. Yamuggyako bujja. Najjako ettaala. Kujja asobola okwebaka. Burundi ogusooka si bwangu. Olaba ne woba olina experience. N'osisikana omukyalo mpya omulundi ogusookera tegubeera mwangu. Baliwa n'essimu nevuga. Right now I just need something. I could be that one thing, so lead me on. Budde bukedde. Me home. Buliya yenna munafu tabitegeera. Naye ate nga lodi yabadde amusiimye. Jasi nga buno gamba nti esiimye omuntu. Asobola okubeera boyfriend omusufu oba ki. Genda okuzza amaaso nga n'engeri y'akabalabe. Yajja yolekera ku ssomero. Yasooka bali n'asooka ashirika.
atwala ebbanga lye oba obudde we. Bazadde be baakedde dda. Yajja mpola mpola. Leave me be, leave me be. You had your chance already with someone else. Muzeyi we yamutuya ngalaba kiabe katali. Oli okay? Yeah. Oli fine kono ye, ndi fine. I'm fine. Okay, but oli fine, no problem. Yasuka nashirikirira. I met a boy. Nyina gayi gwe nasikanye banange. Really good one. Yabadde musufu bambi. I drove him away. Naye ate namwegobyeko. Honey, I'm sure you didn't. Nkakasita tewamwegobye ko namwegobyeko. I messed up and Ebintu nabikyankalanyiza. it's over before I... Mu butuufu relationship yaffe negwa before nga tenaba nakutandika. Sweetheart. Katonda watu. I love you. Njaga osimanyi nti kwagala nnyo kamala maama. Both of you. Nawe tata mwembi mbagala mwembiriri. And I'm sorry if I don't tell you it more. Era mu nsonyi we mba shigenda banyumiza nnyo ku bino. Shigenda bongererako. Anyways, I should go before... Ndowooza kati ngende before nga sinaba kubeera kikereji. Tiwandyagadde nkuvuga lesi tukyogereko. Nedda. Taking the bus. Olwaliro mpulira njagala kulinnya basi agala kola kintu kya kyonna. Awuli alinga ye yemenya omutima ye kennyini. Maama n'awulira ng'afa. I want you to remember every detail of what just Njagala ojjukire buli kimu kyonna ky'anaabayogedde ku ekyo. we're going to happen again. Kubanga sandyagadde kalumizibwe bambi. Gwe munundi gwasusse bagamba nti yagudde mu mukwano omuvubuka kyokka ate n'amukyawa. Nga tebinabagenda wano. Okuzza amaaso nga lodi yakedde wano. Oh, shit. Yesu Kristo Katonda wano. I'm sorry. Onoosonyiwa. You know, you gotta, like, Okimanyi? give a girl some warning or something. Kigamba gwe ina engeri gy'okanga abantu ku makya. Sorry. Onoosonyiwa. I should have. I just, Nandikubidde essimu naye. thinking. Manyi mbadde ndowooza. I don't know much about relationships. Siina kye manyi ku bya relationships. Neither do I. Nange bwe ntyo. I definitely don't know anything about love. Era siina kye manyi ku kye bayita okwagala. Talks like I did. Siina kye manyi ku byonna. All I want Nze kye njagala. in the world, Mu nsi ya Katonda kati. keep talking to you, Njagala kubanga njogera nawe buli kaseera. was where you want to eat, Njagala kumanya by'oyagala okulya. Wa gy'oyagala otambulira. all your theories. Byonna byonna ne by'oba onnyonnyola ne bwe babinyiiza mba njagala lisimbi wulirize nga sinyiga. And I know it's not that simple. Nkimanyi si byangu. Just think, no, Wabula kye njagala omanye. Nti if you just be willing, singa oli mwetegefu. you having this conversation with me, Njagala lisi tubeere nga tunyumya. we can figure the rest out. Ebisigadde tujja bimanya olulala. Ebya relationship, ebya love, ebya sex. Tujja bitegerereyo nga tugenda mu maaso. I'm gonna be late for school. Ngenda kubeera kikeerezi ku ssomero n'osonyiwa. Yakimanya kamugobye. Kabika kamukyayi okyayi. Yagwamu amanja. Right? Osobola okuntwalako oba tofuddeeyo. Yeah. Yes, okuvuga ku ssomero. Late. Tobeere kikeerezi. Kuno ne bwe naabeera kikeerezi ewaffe. Kyesinga okwetaaga kubeera naawe. Bwe batyo nga badda mu gaali. Akagambye ebisigadde tunaabimanya as we go on. Ebyalaavu relationship nga bwe zitambula sex n'ebirala. Kamiki step ya kamazi. Kujja kaseemu. Oh, sorry. Olw'osirwe mbadde njagala onoosonyiwa. Olw'osirwe. Yeah, but this one. Keekwe ke mbadde nsinga okwetaaga akayimba. Yero litafa akayimba. None of my theories are wrong. Theory zange zeetera okugamba si nkyamu. Fully developed yet. Ebiseera ebisinga ziba ntuufu. Ezimu ku zo. That's what you said before about wanting to keep talking. I'm obviously totally into that. Gamba nti ebiseera ebisinga ekiba kinjogeza lwasonga mbeera matidde ekyo kye mba njogerera. Nga bwe mba njogera naawe ng'olaba sisirika buli kaseera njogera ng'omanya nkumatidde. We can definitely work on the sex thing. Ekya sex tujja kufuna engeri gye tukikolako n'obutereevu. Me too. Bwe batyo ne bayitawo. Lodi yawulira nga bamuzizza engulu. Naye nga Musabindusi yamugambye ssebo omukyala omudduka olw'okuba amwagize ne bigaana.
bibeera bwe bityo omulundi ogusooka kiwa omukisa ogwokubiri aya yomugaa sooka olindeko neyeetooloola omuyaayi Ridiculous. ekyo kya busiru naawe ejasi yange njagadde enkoleyo akatiisa Hey, Chase. Chase ogamba ki So, kakati So what? kati ki kawulyanga kaagala munywegera naye kamugamba sikyagala bintu bya public bitukwenywegera mu bantu byo sibyagala well, jazz band practice ends at 4, and if you make a crack about the fact that I'm in jazz band, kamubuuza osobola okunkima You're right here. kubanga kati ndi mu jazz club we neeba ewedde bayisa 10 kono nja kubaawo ku kimi then ndowooza ssaawa yagenda mu classes I should go. ngende Right, because first period. wandibadde ogenda wa period esooka etandise Okay. kawulya kaagala mulumako mimwa Hodgman. weeraba ulidde nga ayagala kukanywegera we katu ne katamu nasiga nga akatunuulidde kwati kubona yalinnya eggaali ye asobole okuddayo bwe katuuka bali ne kalowooza kagamba naye apaana kiki ekigaana agenda okuzza amaaso nga kakomawo kajja misinde kiki ekimukomyawo oba lujjudde oba sirujjudde kamusimula kiisi katonda wattu kamusimula kiisi eri ayaya nabagambye tuli kayitibwa first time mulundi ogusooka man technology pure walagi basali ba research center Keren property consultants nabagambye akanzaali katuli kwa Asante Kings Possibility Uganda Limited Light Massage Quality Garments n'abashigadde ngina shamukama bakumire mwera nalaba akaddamu sigala ng'otudde tugenda kuzaamu akayitibwa won't back down tuzaamu akayitibwa won't back down mweraba